This still about being expensive. Pallaso ategese concert. Egenda bera cricket over y'ennaku bbiri. What is your take on this idea? Engeri music gye yazzeemu obuto. Essaawa zino you can't predict. Kumanya oba kiikole oba tekiikole. Naye nze nga nze muwagira olw'okuteekawo ekipya. Olw'okuteekawo ekipya. Okuteekawo ekintu ekipya. Kiri kibadde kiyitiridde enkola waneno ka concert nemala n'engende eri kati amaanyi gonna buga concentrating cause ebiseera ebisinga abayimbi babadde tebafuna chance beyimbirako bayimbi bannaabwe nti alina okujja ku stage ku ssaawa 4 kyokka yandiyagadde kafeera gyamanya sebata gyamuyimbire gundi ajja muyimbire ate nga n'oyo azze okuyimba naye afiiringe nti nzize nenyimba okitegeera naye kati luli omuyimbi alina okuyimba ku ssaawa sheyina okugwa ku ssaawa 6 ate alina okugenda ku stage ssaawa 3 ate shagi tutte mukono abayimbi abaza omuwerekerako bangi nnyo okitegeera kati ogenda okwekanga nga abayimbi abamuwerekeddeko abamu tebayimbye bavuddeyo banyiize bamunyigidde so can divert nagamba Khalifah gundi mujja kunyimbira ku Monday gundi mugenda okunyimbira ku Tuesday ate ne music waffe olwo abagala okulaba ng'oyimba ku CD olwo abagala okulaba ku live band ayina kipackaginga ayina okuwa abantu reason to come on those 2 days olunaku olusooka ngenda kuyimbira bavubuka omwana kijana tugenda kuyimba CD yes ngenda bakuba ennyimba zange ku CD olunaku oluddako kikadde ngenda kuba live band era abayimbi bwe bati ne bwe bati awo n'oleeta nti Eagles nti kubanga bo bayimbira ku ki band buli omu kwegamba nakirabyemu nze amakulu n'omuyimbi okuŋŋaanya kozi ebanga mbagayo kivula ku mbaga bayita abantu ne bakusondera emikwano gyo gyonna nti omuyimbi mu Uganda yeetaaga ne bwakola concert egyo emu ne bataddamu kukola omwaka gwonna sina mwaka obulamu ne buba tozzeemu kukola naye ng'eyeemu gy'okoze ejjuzza ekkoledde sente zonna tegeera kozi bw'oba ng'ogenze ku cricket over ejjuza abantu emitwalo ng'ebiri buli omu bw'aba asasudde ebiri tubale kale mutwalo sike mutwalo si bwe bumbi 3 okitegeera mutwalo bantu mutwalo mulambazi miliyoni zonga biliyoni okitegeeza zo biliyoni 3 nedda abantu emitwalo 3 nga buli omu akubye mutwalo bisatu emiliyoni 3 miliyoni 3 ebyo ojja kwekanga ng'okulanga wakozeseza miliyoni nga 5 okitegeera bayimbi bano nabo basasuddeko era ewaka osobola okuzzaayo ebibiri olunaku lusooka n'olwokubiri era maama gweetaaga sente mmeka okwejja mu bizibu n'okwetereeza Khalifah Nigerians nalabye wano Pallaso yakoza attack on Nigerians nagamba nze ngenda kumugana nga bayagoba abakongo ngenda kuyimba nnyo naye Nigeria bano nabo tubatekaka ekkomo twali twakava mu lockdown omwana n'aleeta ono weeriisa erimu yani Luga just a couple of weeks ago waliwo mu Nigeria ayimbye mu bbaala wano era abaddemu nawulidde Tiwa Savage ajja Burna Boy is coming back kwegamba waliwo bonna bajja are you okay with it oba nawo oli ku bayimbi bano abali complaining White Band complaining ko Gravity na complaining ko Pallaso ya complaining ze how are you receiving this way sande badde okay nacho my problem is nti wekibeerera ekibi ku industry yaffe nti nno industry bakagiggula lwaki otuleetera abayimbi b'ebweru be balina hiti ki abaana bakubye that's why daddy ali alcohol nyimba mmeka ine nyimba 2 Luga hiti nange nzirina ezo ate nze musinga ne hiti nti wakabye Nigeria naye si wakabye Uganda okitegeera wewe tufi muzimu gwaffe gufiira wewe nti no yo mu Nigeria gamba bwoba oyagala okuzannya Nigeria olina kuyimba na mu Nigeria nange wano mu Uganda bwoba oyagala bakuzannye wano mu Uganda yimba n'omuki no mu Uganda kati wano ba promoter balina akajanja n'akatijjo ne excitement okitegeera tebalina love ku nsi yaabwe ate ekyo kiviira ddala ku ggwanga Khalifah promoter waliwo wekijja I think the problem comes promoter yandiyagadde ategeke Khalifah n'ebyaddala waliwo oluyimba nga olwaluga baluyitaani the Luga song baluyitaani Badman looking good in the bafanizi bandiyagadde owulira olulimi how do they penetrate our market bafani be Uganda be basajja bavuga boda boda
bebana abali wano ku bantu ba bulijjo bifo club lero abatalina na simu abantu abagala ruga bebana abaana just myaka ndi ku campus ndiki bebakola percentage ya Uganda yonna okitegeera nti bono ngamba ruga mama wa mumanyi tamumanyi ne oluyimbo lunga bobo kuza sengawo mama sengawo amumanyi atamumanyi kati mubuuze Khalifa tamumanyi amumanyi kati bwe tutegeka ekivvulu nga nange ompadde obulango bw'owadde ruga n'amalala g'omuwadde na buli kimu n'obulango bw'omuwadde muteeke wali onteeke wali tulaba ani agenda okuba mu n'omuziki wano mu Uganda ayinawo ennyimba mmeka gwe z'omanyi onganda ayina badman looking good for the of city mbulira olulala ate manyi kati agenda kujja ku stage akuyimbira oluluka ate ng'omuwadde hype y'amaanyi nnyo just kiri nti kuba kunafuya gwe obulango bw'ogamba mbu mu Nigeria wakabi bukwate nange obunteekemu olaba amaanyi gange. How does their music even penetrate our market? Lwaki mu Nigeria atufuukidde engolo kalisa kyo tukikirize nze mu Nigeria kati ennaku zino waliwo ne style genda ennaku zino bagiyitaani that amapiano you're adopting to that style now. Atufuukidde engolo olw'ensonga bw'eti nti nno wano Uganda temwagala kyammwe. Kankuwa example esookerako Uganda yokka yensi gy'osobola okuva ku kisaawe Entebbe n'ogenda paka Arua nga tolabye bendera ya Uganda kyotasobola kusanga mu nsi yonna ndala. Okitegeera kitandikira ku kintu nsi yammwe temugyagala temwagala byammwe lwaki omwana wa Neiba gwe omuweerera afuuka owakabi ng'ate n'owo waali. Okitegeera ate ng'ekifuula omwana wa Neiba muweerera. Lwaki DJ agaana okuba music w'omuna Uganda? Lwaki TV muzanya music? Kubanga music oyo avaawa. Ani amuzanyira abantu? Mwaba muzanya. Ne internet yes weeri. Internet weeri. Kye influencing ekintu ku internet. Kasita internet kyogamba teriyo nnyimba ziri mu Puerto Rico. Ziri Japan. Kitege zote teriyo nyimba hiti je ziri kubanga lwaki wano tetuzimanyi kuba temuzimanyi why specifically Nigeria. I think there is a point we are missing. Because waliwo abanyarwanda mu hiti kyeri Rwanda mu Congo ki why Nigerians? I think we should just look at what is making them stand out. What is making Nigeria kyekiri kyembadde gamba bo beeyagaliza abagagga be Nigeria ba investinga mu bayimbi baabwe. Baba investingamu wano omugagga wa wana ayagala kukozesa muyimbi kankuwa example Lwasa ayagala kujja bayimbi abasange agiye obusente yirage bweraze mbu n'abafuuye naze ne mufuuwa n'abala emitwalo 1 2 3 4 5 yo mugagga mu Nigeria agenda kujja agambe omuyimbi wange oyo musasulidde collab ne Rick Ross omwaka guno mu investinze mu billioni emu ino kola billioni 3 from that ku level of investment nti aba Nigeria babateeka mu sente ki nyingi wetuba twagala okugenda ku level y'omu Nigeria tulina okukwata tukyuse mindset y'abagagga abali mu Uganda tumugambe nti okuzimba okwata obukadde 5 n'obuteeka mu nnyumba z'abapangisa omupangisa najja nakuwa emitwalo 3 omwezi osobola okwata obukadde 5 n'obuteeka mu muyimbi buli mwezi n'akuleetera miliyoni 3. Okitegeera kozi omuyimbi ayimba buli lunaku eno bamwagala waliwo Easter bamwagala okitegeera so kiddayo ku level of investment Omunigeria ateekamu ssente mmeka okitegeera wano mu Uganda kyekiri nti tetweyagaliza tujja kusanga omugagga wano mu Uganda omugagga ekinene nnyo ayagala kujja kuwe transport nakufuuwa eyo level gye tulina ovaako tikubanga music waffe lwaki tetumutunda kubanga tosobola kungamba mbu no Nigeria oba ina style ye naye gyali ali loko era style ye gyakuzaawuliriza ne kati sawa zino muno ngamba nyimba amapiano ngaga akajja mu Uganda emyezi mu yena tonnakubayo kayima ka mapiano anti kubanga si style yaffe tojja biyimba nja biyimba singa binaabanga bifuuse culture nga mmanyi ne bafaani olaba mwe mubituleetera ebisayo byereeyo ne mutandika obiyimba ne mugenda osinga ababiyimba be bana babeera abatiitiizi abatalina confidence mu style zaabwe neze Khalifa manyi faani wange kyakola ki Khalifah, before we continue today we